ensigo mu Agataliikonfuufu. Tweyongeddeyo n'emboozi yaffe ku kulima amatooke. Leero omukugu bw'ati bwakumenyeramenyera ekibalo. Buli yiika egendamu endukusa 405. Kati buli ndukusa mu katale wano engero gye tuli roko osobola okugifuna ku nusu 10. Wakati w'enusu 10 ku 15 okusinziira distance wogenda ogifuna. Kakati womala okuzituusa awo ekemu yettaka jukira bw'obanga ng'egenda endukusa 405 kitegeeza egenda bibinya 405. Buli kinya bakisimya wakati wa nusu 5 ku 7 standard y'ekinya kye twagala. Kati bw'ovaawo weetaaga manure obusa roko manure egino gye ngabe n'abagamba tubeera organic nti manure trip 10 ziba zisobola okusimbira ekayo yettaka emu. Buli trip ya manure wano rokale Mubende tuliranya abalunzi bagituweera ku mitwalo 10. Kati bw'ovaawo osanga nga bw'omala okuzisimba weetaagamuko maruchi nga bwe n'abanyonyola nti maruchi ekuuma mazzi mu ttaka ate kuuma n'omuddo expense yewandibadde oteekamu abakazi 10 okulonda omuddo osanga maruchi yakimala ekyo. Omwana omweyo gw'obeera naye mu ekemu gw'oba osasula omusaara yaba ajjamu akatonotono akayise mu maruchi. Kati maruchi tusobola okugiweereza nti maruchi ya ekemu osobola okwetaaga bumotoka nga 10. Buli kamotoka ka mitwalo 7 ku 6. Kati bw'ovaawo weetaagamu ka pesticide nga bwe n'abanyonyodde nti bw'oba okola business kyetaaga naawe okugitunulira nti ate tosimba dukusiyo n'ovaayo n'ekuleetera ettooka ate ekiwuka ne kirikuba wansi. Bw'oba okabazeebazeemu kwawo ka pesticide k'emitwalo nga 225 ak'ekiwuka nti likeesi kizze ak'obuwuka obwitambatambula mu lusuku kaba kasobola okukumala season. Bw'omala okukungula amatogo 405 teezamu emitwalo ebiri ekitone nnyo nga bakusanze ku faamu yo ng'otudde togenda kusasula musolo yambala bwambazi butusiyo tuuraawo omwana kubalire amatooke 405 ebiri ogenda kulaba zogyemu obaleze n'akutematemera nga oteekamu olabe nti ogenda kulya nga bishop. Kikulu nnyo okukijjukira nti ebbeeyi yabyosaamu ekyukakyuka okusinziira ku kitundu mw'oli. Omukugu waffe Sam Mugisha akunnyonnyola nti ssente zonna z'ossaamu tozeetaaga mulundi gumu. Bizinesi y'olusuku weewoomera we wano nti gwali eyo omwana ayina emitwalo 3 ku 15 osobola okutandika olusuku mpola. Luno olusuku nga bwe nabagamba twalusiima mu feezi twasooka ekemu netwongerako 3 kati feezi eno gye tuliko yemaliriza yeeka zaffe 10. Naye nga bw'ongamba sente zenteeka mu lusuku n'okuzimala sizimanyi kubanga terukudimandinga sente ziryawo ti genda ku akawunti jarooni genda okole. Katudde mu wiiki ejja nga tusemberera okuwumbawumba pulogulaamu eno. Nze Dennis Kyobe.